Sense of balaba bana. Fufu nyingi atenda neno kutiaka. Nayo wakulu. Atenda waliyo n'ensimbi ezivaayo. Otutuusiza okusaba kwaffe. Bwenna wadde n'omusumba w'enkumba. Yasabye n'agamba nga bwe balowoozezza ku balala nabo gye bali. Ekkubo nga tugambe balituyire kakolansi. Sikulagidde kusabye busabi. Onootutuusizaayo eddoboozi eryo onooba otukoze bulungi. Abaddeko kuba gituwadde emitwalo 10 si kyo ate nezitowa bulungi 12 manya 12 kakati nze mbadde nsaba maama emitwalo 12 ogenda gituwa tweyanza kakati nange enkoko eno kagyongereko emitwalo 5 enkoko yaffe eguza emitwalo 62 ebyo twongera ku ssente njagala tuswamirize zituyambeko mu balima ebinazi esseseeri ndabye nga bayambiddwa nnyo bayambiddwako bakwatirizibwako mu projekiti zino eza gavumenti naye nze ndowooza bwe tubanga naffe twenyanyamudde ne tubanga tusobola okukozesa omukisa ogwo ne tugenda ne tuswamiriza ate bayigawo kambabulire na kino nti mu microfinance support center tulinayo emikwano giyambye nnyo ebibiina ebyamagazini ebibiina ebisobodde okwekolamu omulimu kakati mwenga abakyala abakristaayo abakazi abakristaayo mu busumba buno musobola okusalawo nemwe okukosa tebasobola bawa buyambi nga temwekozeemu kiyitibwa ssaako mwetuuma ne mufuna n'ebiwandiiko byonna ne mukolana byonna everything that is required to make you a sako. You can be able to do it. Kati bwe munakikola nze nja kubeera omu ku abo abajja okubayamba okuyiga basobole okutuwa ku ssente. Kubanga tuli kanisa era tuli ekibiina ekimanyiddwa mu bulabirizi bw'ennamirembe. Naye ate bwe bituuka mu bino ebyokufuna obuyambi bwa gavumenti tulina okugoberera amateeka gaabwe n'ebisaanyizo byabwe. Kati ebisaanyizo byabwe byebiruwa nti you must be a sako. If you are a sako, then they can be able to support. Kakati nze maama nja kusaba ng'omukulembeze w'abakyala mukituulemu mukyogeremu mukirabe bwe mulema nga kinaabayamba kubanga tulina okuswamiriza in all angles. President Museveni asiiba atugamba mulembeke lembeka teeka olugogo buli wonna bw'osobola okululembekera asirunga asiga lusobola okuleeta. Kakati n'olwo tunabanga olugogo lunasobola okuleeta mbadde nsaba mutuule mukirowoozeeko mukipulaninge. Applying for a sako certificate is not tekimetaagisa agenda ku maazi kyangu nnyo. So you apply as long as you can agree as a group nemukkiriziganya how to call your sako, how you can be able to do it. Nemutandika n'okusavinga kubanga those are some of the conditions. Nemusavinga but nga you save through your church. Muyinza okikola nemugamba nti ekanisa yaffe ey'enkumba tusavinge mu kibiina kyaffe kiri umbrella yaffe eri ekanisa yaffe ey'enankinga tukole ekyo leka bwe mutyo nemugamba mulina that saving. We can get you a trainer najja n'abagayidingako from the sako headquarter, mu headquarter yawe ya cooperative nebajja ne babagayidingako kale naye nze ng'ekinnambisa ekyo kubanga twagala tuswamiriza omukisa ogwo President Museveni gwatuwadde tuleme okukoza ffe ebya gavumenti tetugiraba tetubifuna tetubimanya ng'ate channels weeziri n'emikisa weegiri siwegulira nange ate bino tebiriiko nti kubanga mpagira NRM tebiriko kubanga owagira kibiina ki. As far as the government is concerned, as far as President Museveni is concerned, munasonyiwa bannange wemwogeramu temutegeero nze saabakunzi w'enaale kakati obeera saabakunzi w'enaale okutojja amanyi enkuba gyetonya ate nekitali ekyo banayikanga buulire honestly truth must be told kubanga the truth of the matter is fenga abakyala we must appreciate
This gentleman nga yatujja walanga abakyala ayina muki yatuyambako n'atuzungusa okusinzira okukyogera n'atuzungusa nti abakyala we have a lot we can contribute to the development of our country and to our development and development of our homes. Ebyo ebisinga abakyala twabeerangaka n'okola emirimu gy'olwo oba n'ogenda n'okola naye nga mugamba recognition contributions zaffe nga teziri recognized. Naye n'avaayo n'agamba no, enough is enough. Abakyala bateekwa okubeera recognized because they contribute. By the way, I think we contribute over 70% to the development of this country. Abantu temubinyiigira, but that is the truth. Kubanga sector whatever you find a woman, every sector you go, agriculture which is contributing so much to our development, ogenda okulaba abakyala. Most sectors zonna ez'obutaliza ki abakyala. Amaka, I want to tell you, ebimu ku bituka by'emitima era twagazisa abakyala tuve mu tulo nga mukama waffe bw'atugezezaako kituyigiriza. Bw'entambula mu bakyala bano we nali ng'akyali mubaka, buli lwe nabeera nga bakyala ng'abakyala bankaagira ennaku, omukyala n'akuwulira n'agambako nali gwe toyinza kikkiriza omwami munjo mwali. Naye nze mpeerera abaana, nze nkola buli kimu, nze ndiisa awaka. Naye ng'ekyo kitegeeza ki? Not because I don't know oba ensi ekifaananyi etya kati. Naye abaami abali wano bo banjawulo. Naye amaka agamu abakyala be bamanyi kye bayitamu. Kati bamanya kye bayitamu is the reason we are encouraging them ate nga tetwagala amaka gaffe. We don't want marriages to break simply because omwami alina contributions z'atakoze. It is the reason we are encouraging you, a woman, to work hard, to go in your amaka galeme kugaana kutambula. Owaaliso batalese abaana baleme kugaana kusoma. So kakati bamaama y'ensonga lwaki tulina okukozesa emikisa gyonna gavumenti gy'ebeetuleetedde. Naye bamaama bange munanzikiriza, embeera ekyuse nnyo, ensi efuuse nnyo because we are living in a changing world. The world has changed, and when it changes, we have to change with it. Because if we don't change, it will change us. And it might change us negatively. So ekyo kitegeeza ki? Ensi bw'ekyuse, n'ereeta ebintu tekinologi n'akyusa ebintu byonna, n'ereeta social media n'akyusa ebintu byonna. Mwabakazi abakristaayo abali wano, buli omu ku mmwe mmanyi abasinga muli ba Mothers Union, bamaama obudde bw'abaana tulina butono. We work so hard. We wake up very early in the morning when children are still in bed, and we come back late when the children are asleep. Abaana tetukyalina budde bwabwe, kebe Sunday, kebe weekend tukola. We have no time for children. Kati at the end of the day, who is nurturing a child? Ani ayigiriza omwana obuvunaanyizibwa? Ani amuyigiriza okubeera omukyala oba omukazi omukristaayo ow'enkya? Ani amuyigiriza okubeera Mothers Union ow'enkya ow'obuvunaanyizibwa? Ani ayigiriza abaana ab'obulenzi nti naawe obeera n'amaka obeera n'obuvunaanyizibwa? Nobody is doing that. Bamaama abatono ennyo sigamba kifeena tetukikola. Naye bwenjogera generally, you will agree with me because we are forgetting our role. Kanisa ekuzibwa na ki? The church grows ekula n'amaka. Amaka ge gakuza kanisa. Si bwe kiri? Naye amaka bwe gabanga goonooneka gatya kasita gabeera ng'emisingi egirimu egy'abaana mivu, kitegeeza nti n'ekkanisa ey'enkya ejja kuba nfu. Kyeva mbegayira bannange tujjukira obuvunaanyizibwa bw'abaana. Abaana tubayambe. Social media has become the senga of our children. It is what is guiding our children. Abakozi tubalekedde abaana be basenga b'abaana. Ennaku ezo nina omukozi gwe nagabira omuntu. Naye bwe namuwata muyambale mufunira omwana oyo. Naye omwana yangamba mmanyi mu nnaku 2 zokka mwezi 3 ng'ankubira essimu baaba ero sijja kusobolayo. Konze bwaki? N'agamba najja mbere omwana. Naye omwana gwendera bebi. Bakadde be bakeera ne bagenda ne bakola taata ne maama. Neesiiba n'omwana muwere akaaba emisana yonna n'ensi
siba naye ate nga bwekola emirimu emirala obudde ne buziba nze nsula n'omwana bebi nze nsula naye bw'asukka n'akaaba nze ngenda n'embugunya amata mu ccupa n'emuwa n'ensula naye n'asula ng'akaaba era mubamuwulira ng'akaaba nga obalyawoza otulo tubadde tunzige ne bankowoola omwana tomuwulira ng'akaaba naye nga bo beebaze kaakati omwana ng'oyo n'ebbeere ekiro talinonse buwere agenda kula atya alina kyalibaire mukozi right from the buwere stage paka ate lwanatandika okulaakulako nga mukozi yakuza byemulimu mu maka gaffe bamaama can we change tusobola okwekuulirirako kakati mwabali wano bwe batunulira basinga ndaba mukuze tukuliridde naye tulinayo abaana baffe abafumbirwa abafuuka bamothers union ab'enkya how have we guided them to be the right mothers akuzaalira abazzukulu naawe boneegomba bambi beegayirire mu nsonyi okirwako mbasaba bamaama obwamaama tuddemu tumukola kubanga ebyo bakyala bannaffe abanoonyeza abaana mukama tannababawa naye ng'omukama bakuwadde omulimu gwa katonda tugukole nga tukuza okulungi abaana amaka gaffe mukama agawa omukisa abaana baffe mukama batuweera omukisa abatuteereko olukomera batutaasiza ebitaliiyo ne bamana